nsanyusa okubalabako mwenna. Amannya gange nze Abdul Kasirye oba MC Kisaati. Nzize wano ne baganda bange bano nga nkuba omulanga nsaba munnyambe olw'omwana wange ono mulwadde yabaala omutima yetaaga $9,000,000 okugenda omujjanjaba e India. So mbadde nsaba buli omu bwe kikwatako oba oli muzadde oba toli muzadde naye ng'owulira olina omutima oguyamba, mbadde nsaba munnyambe nsobole okujjanjaba omwana ono kuba ye waali obudde buno ya anyinza nnemeredde nze $9,000,000 sikikwatangako sikirootangako. So n'olw'ensonga mbadde nsaba buli omu asobola okunnyamba mu ngeri yonna annyambe asobole okuyamba omuwala ono Rahma Kagabane asobole okudda engulu. B2C briefly mwogereko eri abantu benne pligi yammwe naye tunatandikirawo twongezeeko basebo ne banyabo B2C soldiers wamu ne mukulu Kisaati twagala kuyambako bannayuganda kuyambako Rahma atereere alina obuzibu ku mutima. Fenga ba B2C tukoze ebbanga ddene ne Kisaati nabe yatutuukirira n'atunyonnyola obuzibu omwana bw'alina. Omwana okusooka yali alwala alina omwaka gumu yabadde alwala naffe twebuuza kiki ekiriwo kibuzibu ki baali tebannamukebera mutima bagenda omukebera ng'alina obuzibu ku mutima. So yeetaaga okutwalibwa mangu ddala e India bamulongoose atereere Rahma naye abeerenga abaana abalala abakuze obulungi. Ffe nga ba B2C tujja kufunayo $2,000,000 tutandike ku $9,000,000 ekyo naye katono nnyako naye tuli abantu bangi nnyo. Kisaati akozeeko n'abayimbi abawera abasukka ne mu 1,000 ffe betumanyi bamu naffe twabamanyira ku ye. Kitegeeza buli omu bw'awaayo nekyawaayo abayimbi n'emikwano gy'abayimbi n'abawagizi b'abayimbi clubs zakoledde ba MC bane tubaako kyetukola bbanga ettono ennyo tusobola okutwala Rahma e India n'atereera naye nga tusaba buyambi tukwatisenyamu tuyambe Rahma. Abawagizi ba B2C mwenna gye muli at least Mr. Lee ayogedde ku ba DJ ayogedde ku bayimbi ne kati abawagizi ba B2C tubeetondera era nga tubasaba bambi mukwate kye musobola akasente enamba ejjabako eri ku kimukutu ne ku page za B2C byonna ogenda abo birabako mutusaasire okubanga tuzze bwe tuti leero okwetonda kw'ensooso gamba nti tubeetondera naye ate era buno bagiyitawo ba corporate social responsibility ebintu tulina okuba nga tukola mu society. Kisaati ffe atubeereddewo nga MC okuva we twatandika. In fact yasooka otuwa omuzindaalo n'agutuwa awo Club 44 n'atufunira under events nga bisaa tugamba mujje musajja najja bakolera. So kituulikira bulungi nnyo okubanga bw'aba alina ekizibu ky'alina naffe tusobola okuvaayo ne tuba nga tukola ki tumuyambako. So abawagizi ba B2C mwenna gye muli bambi tukwatize wamu omwana ono tumutwale kubanga naye B2C soja tugenda okugira tuti nga oluusi atuwaddeyo akayimba oluusi nga president obanga alina kyali ekyomugaso. So omulanga gwonna gwakuyamba mwana ono mujje bambi tumuyambe tweyanziza nnyo. Akasembayo manyi tetuli sawa zino za kukungaanya ssente za kunoonya ssente tuyambe Rahma atereera abeerenga abantu abalala. Naye katono nnyo okwogera ku Kisaati. Kisaati ekyamazima y'ensonga lwaki B2C weeri. Kati bw'oba oli eyo oyagala B2C taasa omuntu eyateekawo projekiti ya B2C okitegeera. So tubasaba mwenna n'obuwombeefu obungi mujje mwegattire ku guno omulanga. Yayamba B2C okuba weeri nawe muyambe kubanga nawe yakuyamba okulaba ku B2C. So tubasaba mwenna n'obuwombeefu obungi nti tunaabanyonnyola ebirala ku Kisaati but right now sooke tumusondere kasente. Abawagizi mwenna ba MC ba comedian ba DJ bantu bangi nnyo bakoze n'ababayimbi bannannyini mabbala mwenna mubadde mulaba Kisaati. So tubakoowoola mwenna mujje mwegatte ku guno omulanga. Mama Fiina abantu bangi nnyo abasobola okukwatizaako ku Kisaati. So tubakoowoola mujje mwenna twegatte tuyambe Rahma Mukama abakuumi. Kisaati omuntu ono gw'olaba nno gwe twagala ssente ono
by the way mwebale omanyi abantu abamu tubasiima bafudde kati nze mpulidde kipya kyemwogedde ku Kisaati naye simanyi nti omusajja asobola okuyirawo gurupu ng'eno omubiri okitegeera ekintu ekyo so bannayuganda muwulidde waliyo abantu abalungi onomaye omulaba ku stage bolowooza ebintu bikolaki bikomaawo so bakyogedde bulungi twandibadde tutwala B2C nze kyengenda okusooka because really I didn't know twakamala okumaliza omwana wa mwesigwa yalina kituli nze kyengenda okweyamba because tugenda kutambulira bamu ne kasente kenaabankutte naye wano kansooke nkoole Dr. Kayima mu Australia abanyambyeko ku mwana oli n'abali wano okushipa twakwata mwana bw'ati ng'alina kituli ndowooza awo tugenda okukwatagana nze okukubira abantu abo bonna baveeyo nga nange wetugamba nze ntonotono zino ez'okutambula wano tezibula okitegedde kubanga kati tuli mu ngeri yakuzuganya kati oli ebungereza gise Canada lisoke tugenda naye kakati kyonna kyekiri naye nkoola bannayuganda tulabyeko bannayuganda nga muzimbira abantu amayumba nga muyita muffe kakati ono Kisaati y'omu ku mpaji ya art industry mu Uganda kyonna n'oba oyina musawo tulina bannayuganda nabalaba eyimbiya nga muli basawo bakabi nnyo mbambi tukubire n'oba okubidde nze bannamawulire bonna bambi tukikwasaganye ng'abaana abalala betubadde tubakwasaganya tulabe nga muganda waffe ono abeerawo kale gwe n'oba oliyimbiya ng'oli musawo n'otuwa connection oba wagenda ngono obaani agambye nti zino $9,000,000 just payslip naye waliwo awo okubeerawo awo India tesaaga bulungi fe ababaddeyo tugirabyeko tusaba bannayuganda mwenna bali mu diaspora kyonna oba oyagala Kisaati n'otugamba tumuleete mu America kyangu nnyo zino medical visa zangwa nalaba ya William Byarugaba yayangwa so tuyambe munnayuganda wano olina tuyambira yonna munnayuganda ali e Bulaaya ng'oli mu medical sector tuyambe yamba omwana yamba Kisaati yamba B2C yamba Kayewuziddemu tukwegayiridde abasuka ne mu 10 ffe tumanyi bamu naffe twabamanyira ku ye kitegeeza buli omu bw'awaayo nekyawaaya abayimbi n'emikwano gy'abayimbi n'abawagizi b'abayimbi clubs zakoledde ba MC bane tubaako kyetukola bange toni nnyo tusobola okutwala Rahuma India n'atereera naye nga tusaba buyambi tukwatisenyamu tuyambe Rahuma abawagizi ba B2C mwena gye muli at least Mr. Lee ayogedde ku ba DJ ayogedde ku bayimbi ne kati abawagizi ba B2C tubeetondera era nga tubasaba bambi mukwateyo kye musobola akasente enamba ejjabako eri ku mukutu